That course is dangerous. Ndoza bakola na bulungi ogiwe okugijjawo Makerere. Kubanga yali eyigiriza abantu obukuusa. President Museveni is a political scientist. True. A political scientist bakkiririza mu kye tuyita rebirth. They rebrand themselves. He can okweyubula nga bola omusota bwe gweyubula. Ati ye musota kikaki? Nswera so okweyubula. Nga bola omusota bwe gweyubula. Mu political science bakiyita rebirth, you can call it reinvention, you can reinvent yourself. You can redefine the process. Nga bola NRA can redefine its public persona. Nti public etulabwe eti tugezeeko kuzimba ekifaananyi kati NRA mukyeriko. President Museveni amaze ebbanga ddene nga neglectinze abantu ng'ebirowoozo bitadde kukuuma buyinza bwe ng'omuntu. Kani imagine kanku ekyokulabirako nti emyaka ana nga NRM efuga kubanga West Nile bakagigatta ku national grid ey'amasannyalaze. Kati omuntu bw'ati aba talina na answer addayo atya mu abo. What he must do is okuteekawo embeera nti mundaba ntandise kati olimbadde ku bizu bya ggwanga neero wulidde ekivudde wali twebaza president mwene UPDF okuza emirembe olimbadde nwanyisa kone kakati services naye kivola parliament njirese wano ewulira ebizibu byamu naye nga baleta mulwanyisa. Can you listen now opuvudde nga bwadde Alani? You see bwekyotamanyi ate kankikuyigiriza ogenda kubeera emupi nolina okumanya mukama wo gw'osaavingiramu wansi. President Museveni is a very power hungry politician. Ayagala nnyo obuyinza. Mweyo process y'okwagala nnyo obuyinza he ends up being so manipulative. So manipulative, exploitative. Kiteke mu Luganda. Enti kaliyo kamanyi kibasona. Kaliwa. Kano kafuna kano tekafuna. Awo president w'omunyoomye nnyo. Omushana ojja kuleeta ebizibu wano. Wamanyi njagala tuvunule ebintu byagera omushana aleke kuleeta biri bikambwe nnyo. You see, ali manipulative. President Museveni ye muntu asobola okukozesa embeera yonna for selfish interests y'okulanga asigadde mu buyinza. Political scientist. Yes. Ali so dangerous that if you are not careful, oyina okumubala kigere ku kigere. Kino mayanja nkubuulya gw'oli muto wange. Mwina okubala President Museveni kigere ku kigere. Bwakugamba nti ngenda Masindi. Road block emu giteeke ku lw'e Masaka, endala ku lw'Ejjinja. Totwala kiri kyagamba nti ngenda Masindi. Kakati nali nanyina program gye naliko. Nengamba kituufu byonna bye boogera bano abakulu. Olukiiko oluli eggulu. Ebibagaano gende eggulu. Byonna bituufu. Alani byonna bye boogera bituufu. Terina oligenda kuyambira muntu wa bulijjo. That is correct. Propaganda President Museveni kwezza mu bantu. That is very correct. But two cardinal questions njagala twebuuze. Is that meeting, is that sitting, oba ogiyise session, oba ogiyise biki, that is nomenclature, that is just manya bunya. But is that sitting lawful? Once you dissolve that puzzle, is it a lawful meeting? Is it? He's a member of parliament, he's a muntu wa bulijjo ndi wewaayise, but he can answer that question as well. He can answer that. Is it a lawful meeting? Bw'omala okukitegeera nti it is a lawful meeting, once you read section 18 of the Administration of Parliament Act, ne rule 14, your rules of procedures, emugoberera mu parliament, your Bible, n'osoma ojja kukiraba nti it is a lawful sitting. Siganya intention, the motive, the what ebireke. Nakugamba morality n'amateeka tebitambula kumu. Something can be moral but lawful. Immoral but lawful. Lawful, yes. I had you studying law. Mara prohibita, mara inse. Ojja kubitegeera enjawulo eyo. No, yes, these are principles of law. Nti gwe okwagala owekobe mu Buganda tugamba banaye lusuulako naye tetulina ku poliisi yo tugenda kukutwala. Nze sirya mbizi naye nsobola okusanga Muhammad wali ng'ali embizi ng'agirya ngamba astagafullah kino kiki astagafullah nisiina kye ngenda mukola. You understand? Yes, kakati eyo sitting eri mu mateeka. Era njagala bannange bano beegendereze. President Museveni omwegendereza, he can easily outmaneuver you.
because he's a guerrilla. Tatereranga ebikolobero yakolewamu mu lutalo takyukanga. He's the same man. We are under that guerrilla man, under military dispensation. Bano bamuyambako buyambi bano bakatusaye kuteekawo kifaananyi tulina civilian government eriiwo. Kakati njala nkutegeeza olwo olukiiko luli loofu lwe mwalise lugende mu maaso. Buli kye lusalawo kikosa munnauganda. Positive law, negative. Yes, kyaffectinga munnauganda oba oyagala batokola ki mbabuulira nakyogera ku TVM nti President Museveni kategedde nti muzisa olukiiko olwo bingi byagenda okuyisiza mu nkiiko ezo loans, odious loans. Zimanyi bino looni bibatera okusabasaba ebweru. Bajaga abantu beggulu tukizudde ekizibu kye balina ennyo amazzi tegambuna nnyo tebalina mazzi tebalina masanyalaze so tugenda mu ekizibu banka kufunayo $1 million 8 ne resolution baveeyo nayo ekyo. Bagende mu mbalala bagambe bana abalimi b'amajjaani beetaaga recapitalization na biki therefore twetaaga trillion nga 3. Exactly. Kakati bagende ogenda okulya mbu Masaka etteeka ly'emmwanyi waliwo etteeka eriyise ku mmwanyi naye ng'oli Kampala otudde tebabanga nga bategeka kumma n'ozira. Genda olye. Nze bwe nkizuula nti katusaba ono emmere honorable katusaba eno emmere gyafumbye tayagala ngirye bangamba nti Munyagwa noli n'avuma kibyenkana kiswagizira kubanga manyi intention ye tayagala ndye ogiriira mbeerawo n'engirya n'afuna obusungu. Kakati ze kye nandikoze kyandibadde kisinga naddiri ate kino nkibabulya mutima mulungi muganda wange Ssenyonyi obwalopu si wa kansala. You see you need to see it ofune think tank omanyi okufuna abawabuzi tekitegeeza nti gwe totegeera oba otegeera. You get the point. Actually omuntu amanya nti wano kansike Danstan and public byamawulire obona that is gabamanyi okumanya Danstan yono asobola okunyamba byamawulire nebyetegereza bulungi. Sengo badde lopo olina okuba nga opulaninga 24/7 nga tonnasalawo kugamba nti kasalewo ekintu nfuneyo obulayikisi nkyankalanye olwo olukiiko singa nadde lopo nadde nja luyiwa nadde nja zibatamya kusinga okusalirawo ebyo ebintu bya affecting Bannayuganda nga tetuliyo. Nadde nja gamba ababaka bange banuupu nti mwe tugendera mu baasi emu naye on top of entuula za parliament tulinayo naffe activities zaffe nga nuupu. Nenkwata Honorable Kyagulanyi n'atuula ku passenger seat awo baasi neetokota nempitirako ne Besigye sister parties tugamba twala kulambula obutale tufune bye tunaateesa wali obutulambula no worries nemukirira mu katale k'eggulu ne muli akatogo kamwe ne kyayi ne mumala ne mukolayo ka mineral awo ne muga kati banaye mujje tugende ku parliament antu agireetedde mmwe ne mujja n'abantu kakaaga nti abano anti parliament agireese mu bantu bano batuule mu galale wali balaye bye tuteesa ebizibu byabwe nkulayiri ekituufu ekyandizeeko tiyagaasi biki naye mwandibatamiza ne babiggalawo kati kankuwulire risiki gye muraninga nkulayiro gyabira bagenda kugamba kino kyakoze nnyo ekyokutwala parliament mu bantu ojja kulya president ajaga kweddaka jagamba I didn't know, Madam Speaker, that this thing was that brilliant. It was a brilliant idea because the feelers I'm getting, the entire country is happy over this. Then those that are getting sub-regions zinga munana, parliament yongera okukka mu bantu. Nga gwoli Kampala ogamba kakati banayi sente y'omusolo banayi sente y'omu. Ndiro ogendo gifisa. Egenda fika ddi. Ndewe shama tujagala. Teriwe tajagenda. Naye nkulayira bagenda okudde Kampala nkulayirira. Simamwa oli ali kino kye bagamba ko president alina kulonde. Bayina ebintu bingi ebiri mu kabadda kasita banategeera nti mwazize bajja genda okudda eno nga opposition batukutudde so njagala mbategeeze oyogedde bulungi ogambye nti musobola ku revisiting that idea because nothing is cast in stone. Basaba the earlier the better for you to revisit that idea. Naye temugendera mu approach y'abano bendabye bandya nabo waliwo opposition abalabise obubi ennyo they have balabise very ugly. Nera simanyi ne you revisit that idea ka idea kange kali kyamba wadde mwanda wali mumpani sente ya nabo kitegeeza abalya nabo deni kikyamu kubanga eyo parliament yetu dombako okutula mu parliament kitegeeza mbu alya nabo waliwo ebintu byogera omuntu ne bikulabisa bubi nze manyi Munyagwa
nze ndi opposition bwendaba amazima njaga kugamba endaba ekyobola waliwo ababaka boogedde eggulu opposition nga balabise bubi but kyengezako kulaga ka idea kangaako mukongeremu ebirungo mutuze press conference mugambe entuula za up countries zonna tugenda zibaamu ojja kula panic sinkana ssennyonyi ate nze musinkana saba appointment leka naawe tetonafuya nnyo mweka information ina kizibu kyeŋŋambye omanyi omulabe bw'oba omulwanyisa tobeerawo bubeezi ng'otudde oba otunuulira amapensa lowooza ojjukirira mu kwekalakaasa nga ba political prisoners waliwo etwagamba atusooka ate tuddeyo tinane ne tuvaayo so byonna ziba strategies z'oleyinga mulimu kulya bisiike wanabala Alan Komanaawo byabasire mwabivaako kati kanzeyo ku Alan ekyokka kati Alan kankulage singa mwatuula balya ninkubuulira President Museveni ekikola amakulu gyali nga muincitinze abantu against him singa mwatuula nga opposition nga buli musibe waava kyalo gyava gwe babuzaawo tugendagenda twogere n'abantu abo tukubeho kalaali ne mutwala activities mu byalo mu bantu nkulayira singa waliwo result naye ekirungi nga ate mwe kyemutusingako kiri kimu kyemutusingako yona munyagwawo nedda mwe kyemutusingako anti kakati badampa information mwe kyemutusingako Alan kiri kimu mwe muli bato kuffe bwe twabeerera era tubaita basina kwa gwe wanoonyeza akalulu kuwa meeya wali kampeyina wange ndi ku data nga nze nyina emyaka 29 I think naye kati ffe twayibyako kye twayibya ne mutugamba ffe tetwalina bavubuka naye kati mwe rabadaba style mwina n'abavubuka onabo munyagwa empogola we yasiza wosiza an opportunity enkulu oli ku opposition ebirozi byolina birungi bisobola okuleeta nkyukakyuka ngogeesawo nga parliament evudde mu kalulu oba n'omwaka financial yange eweddeko then netandika kubanga era kati tuli mu 4th session omwaka ogwokuna ogwaggulwawo edda ogwaggulwawo luli emabegakakolero so namukyo olwaleero nabadde netegereza speaker we yakotinze eyo concessional article 95 lw'omushana be baali mu AC mu CA anayongera oba oli okunyonyola naye mukyo nga ngenda ku kinyusi kyennyini waliwo abagamba nti leader of opposition yalagira ti Sebunya honorable Namuka temugenda gulu alinga alagire obuteebwe si bwe kyali eno yali collective decision shadow cabinet yatuula nange kwentuula nga deputy chairperson wa kakiiko ka Kosase naffe tutuulako ne ba chairperson ne ba shadow cabinet minister n'obukiiko obulala bonna batuulako ne ba whip ab'ebibiina ebyenjawulo nga bw'olaba honorable Nsibambi naye abamu tebaalimu. Ani whip wa DP in Parliament? Wa DP Lusiru lukyali lumu. Yes. Ate lwaki yagenze eggulu teyalimu teyabitegeera. Kwolo teyalimu mu lutuulo olwo ekyamazima ye nga Richard Kwolo teyalimu ndowooza alinamu ensonga ezamukwata naye nga shadow cabinet ng'emaze okusalawo era press conference yatuula netegeezebwa so kitulowooza nti yandibadde collective responsibility eri ffenna olw'okuvaayo okugamba nti no olwaleero entuula zino bw'otunuulira ssente zigenda okusaasaanyizibwa bw'otunuulira parliament wano weeri wennyini e Kampala kale katugeze nti ebadde etuula nnyo e Kampala ng'e Kampala wennyini weeva egenda eggulu kasasira ekiteezo aziika bantu ng'olwaleero bw'otuuka ku nguudo eziri mu Kampala bwe zifaanana then you incur cost n'ogenda olwaleero waliwo abagamba ababaka twabaweereza dda ne 1.6 million ya kituufu twazifunye ziri ku akaunti zammwe kweziri fe abataagenze naye accountability so mu September ne bwemba sizikutte zizaayo nga mubagamba kati tunakulaba ng'osayinize pe slip oba bank slip ezizaayo so deductions zikolebwa automatically abo batakoze buvunaanyizibwa ne bwe ziba committees singa oba togenze mu field okumonitalinga ku kakiiko konna oyo atagenze accounts ediductingako sente zo omwezi oguddako so naye wawenzija mu byonna sikitegedde ezijja ku account yo oba sente balina okusasulwa yes zeyina okuwa mu mwezi oguddako zibira less
by ezo sente zotakosa kitegeeza omwezi gwa September nga togenze ngafa batagenze sente zijja kubeera deducted automatically mu September zijja kuba less by 1.6 million. Waliwo abantu abadde balina fee eyo nti abanange ate kakati ate mulimu abagamba nti muzijjeyo muziteeke wano muzikuŋŋaanye muzirete ffe mutuzimbiremu essomero ly'e Nakaseke oba ery'Eruweero oba wa oba Masaka. Mu procurement oba mu mateeka ekyo tekikkirizibwa ensimbi eziba zajja nga zibeera allocated ku ekyo kintu kizirina okukola oba tozikozeseza ziddayo mu consolidated fund nga bwe kigenda nzijukirako ensimbi ze mwapanga ndowooza tewali mu parliament ndowooza eyaggo ate ze baasitulanga mu bisawo ne bagaa tuzizaayo kyawukana kitane kino n'omanyi kisinziira sente zibadde zaaki naye ku luno nga zino sente eza komite ez'okutambula kubanga eneringa boolaba padiemu kubanga miliyoni 1.6 zaabalibwa nti ogenda kumala ennaku 4 eggulu olwokubiri olwokusaba olwokuna n'olwenkya olwokutaano $888 yes ye miliyoni 1.6 kitegeeza ziba zijja kusalibwako mu luddako naye mu byonna bw'otunuulira ekibuuzo ky'ombuuziza nti mu bino byonna bannayuganda bafiirwawa era bafunirawa mu byonna kubanga kikunyonyodde nti n'entuula zennyini we ziva wano bw'olaba bwefaanana katolwayo bwe tutuuka eggulu ddaba olwaleero ebivuddeyo ddaba amateeka olwaleero agaleeteddwa ddala ab'eggulu ensonga y'okukeera enkya okulonda leader of opposition nga abaka bagironda ddala kirina bwe kigasiza ow'eggulu ddala kirina ekimuyambira bw'ogamba nti entuulo zitudde eggulu kwogera ku nsonga z'abantu ba northern oba ab'omu mambuka. Olwaleero bino byonna Bwananistan abatulaba bino byonna bw'otunoolera omwami Museveni agenze naggulawo sitting eno omuntu asobola okukirabya amangu asobola okulaba nti ye ali mu campaign strategy oba gukozeseza mukisa agende mu mambuka oba oliawo abeewo obwayisa singa oba wetegereza n'entambula Fountain of Honor mbwa atuba mu kisala kwa parliament alina obuyinza okutambula bwayagala enkya luli kusande ddi naye lwakyalinda parliament mbwa campaigning bw'oba okitunuulidde singa wetegereza emabegakaawo emikolo gyagendako lalizi olaba bukedia ogenda olaba Ewanyamutolo kakati olwaleero kisobola okubeera paati naye tekisobola kikonkuludinga nti kyekyo but it can be possible naye mu byonna bw'oba otunuulidde ebeera will oba omutima ogwo byonna nga ebyogeddwa ne lipooti ezisomeddwa eggulu ze lipooti zennyininyini byennyininyini bye twogerako nga tuli wano ku parliament e Kampala mu central e Kampala wennyini tewaliwo kipya kibadde eri oba tewaliwo kipya ate we mwandigendedde ddala ne mugamba bye tuteese eno sano byogera eri kubanga tewali njawulo ati yensonga lwaki tugamba lwaki twongeramu sente tuve wano tugende eri ng'olwedde ensonga ze tusobola okwogererako eri ne wantu tusobola ozogerako ekisinga obukulu abantu tebeetaaga kulaba ku muggo gwa sipiika tebeetaaga kulaba ku tenti zigagadde oli asobola okulimba n'akutimba bula n'agamba kakati woteeri zajjudde kakati omubaka ajja kuyimirira agula egonja ku mukyala ali awo ekyo kifaananyi kitono ku kifaananyi ekinene olwaleero munnayuganda omuntu w'eggulu omuntu ali mu mambuka munnayuganda yenna yeetaaga malwaliro yeetaaga masomero yeetaaga nguudo nnungi ne bw'onoositula palamenti n'ogitwala ekimanya n'ositula palamenti n'ogitwala mu western naye nga tewaliwo will ng'olwaleero buli bw'enguzi ssente zibbibwa buli kaseera nga Betty Kame aleeta ne lifestyle auditing nti owaaye munyagwa oba alani engeri gy'osaasaanyamu ssente zino zonna ssente zikuweebwa zivaawa omusajja naga tonkwatira ku bantu bange lifestyle auditing giveeko so nga ssente z'omuwi wa musolo zikyabbibwanga ne kufulo ya palamenti okwogera ku buli bw'enguzi lutalo okuyisaawo motion okuyisaawo ensonga yonna bino byonna ebyeggulu ebyokugendawa byonna malyansimbi era fakiti bw'oba obuuziza bannayuganda awo n'obabuuza nti aba baliwa fakiti mbadde nzija nendaba ku amawulire ag'essaawa emu aga BBS kabantu bali against kino ekintu kyonna ekiri eggulu kuba bino byonna tubikola
si ku lwaffe olumu abakulembeze twefuula abagezi abantu bali agenesi olabeko abantu bameka basampulize kakadde bataano olwaleero bannayuganda fe abakulembeze bwe tuba mu bino ebifo twefuula abagezi twefuula abakabi balina kyosensi abamu bagoberera. So ensonga yammwe bwe mwatula mu shadow cabinet ensonga yammwe y'okuzira entula zino yali yakutaasa nsimbi za wa musolo. Ensimbi mmwe mwennyini ze mwayisa kuba sipiika tugamba mwaziyisa mu mbaliriro kati mwagala kuzitaasa nga mwaziyisa. Bwana Danistan temusoma bye muyisa bangi beekweka mu kintu ekyo mwati kakati mwaziyisa ffe twaziyisa bintu bingi ng'ababaka nti anti mwaziyisa waliwo n'ensimbi abegaka mwayisa 1.7 biliyoni kakati muyina nakuvaayo kujoogerako bingi olwaleero bwana Danstan ebiri mu mateeka naye olw'obukulembeze n'abantu abali mu bifo ebyo bakozeseza amateeka okujustifyinga ekintu ekibi ekintu ekikyamu so wetufunira opportunity yonna esobola okyexposinga n'okukijjayo nze nkubulira ko lwe twayisa budget baleeta koligenda n'olwogamba olomusi zalimu nga 14 trillion tyenkyukakyuka babano waliwo betukyusiza mu budget nga tugiyisa fact kolo yayita saa mukaga gwa kiro twetwagiyisa naye koligenda yali ya 14 billion yereeteddwa nti twongeddemu kino Mwami Museveni agenda ne kolona agiwaana n'ate oluvannyuma n'agamba bannange mwayisiza ebitaliiyo so waweŋŋamba tiwadde nga byayita mu budget in courts fe abamu tugamba no diire twakidibetingako kale bwe kiba kyayita naye kyansi weebeereze esobola okukiteesaako nti 5 billion eziyiiriddwa eggulu singa twazikute palamenti tutula ne tugamba no mwategedde wadde sente ze twaziyisa etya akyogedde ati kakati olwedde wadde ne waaba akyogedde bw'oba okitunulidde bwana Danistan nti 5 billion nga palamenti twasobola okuddamu ne tutuula no instead of the regional sittings tutubadde tugenda spendinga sente meka nti 5 billion tuzikwate tusobola kuzimbamu amasomero genkanaki on top of sente z'abeggulu entula palamenti nga olw'eggulu luggwanca ndowooza badde Mbale badde Masaka kati mufunyemu ki mugenda kufunamu ki kuba zituula zijja kutuula no of course ffe ng'ababaka mugenda kutuula ku palamenti ku madaala wali abaavaayo ne tutakkirizigana ku kigenda mu maaso meseji etuuse era ffe tuyimiridde n'abantu kubanga kino kye tuliko eno nsonga yaabwe n'ekirala ensonga lwaki twagamba olwaleero leader of opposition atuula ku business atuula ku commission n'atuula ne ku business committee naye ensonga zino ensonga ya regional parliamentary sittings terina bwe yalabikira okujoogerako titujja spendinga sente bweziti ti bwana leader of opposition Joel Ssenyonyi ensonga eno bweti ne bwoti ojoogerako ki business committee yatuula commission teyatuula kakati bino byonna engeri gye bikolebwamu mu ngeri y'ekivandulo katosobola kututwala butwazi titugende tubaakinga ekintu olwaleero bannayuganda nabo bennyini kyebali against kubanga zino ensimbi zaabwe ensimbi za miwoomusolo ezirina okukwatibwa obulungi naye byonna gye kigenda bino byonna nga bigenda mu maaso obuvunaanyizibwa busigala bukyali eri bannayuganda ate babiraba okuvaayo ne bamanya nti eno nsi yaabwe eggwanga lyabwe tebalina kulikkiriza kutambula mu mbeera ya kivandulo bwe lutyo era ffe abamu abakyalimu ensa abakyabiraba nga ebiri tuyina okulambika n'okusitiikinga ku nsonga n'okugamba no tetusobola kuyiwaayiwa na kusaasanya nsimbi ya miwaamusolo mu mbeera efaanana bwenti kati olwali mulaba ebivudde eggulu kyakati leader of opposition agenda atandikibwa kubeera ng'alondebwa ababaka ba palamenti bagala kweta enkyukakyuka naye nga spirit kimwokireetedde nga gwe olwaleero akireese obadde ng'ogamba leader of opposition teyampita leader of opposition teyatukunga kakati okireese mu spirit ayagala kujjawo mbeera nti bwe mbeera mu shadow cabinet muba free to express ideas zifulowinga bulungi simanyi lwaki nkubuuziza mbadde ku Downtown Road leero waliwo ababaka babiri bakwata luguudo lwa Jinja Road NUP
nega tekina mutawana genda ggulu ne mwana ebintu obimanyi busuulwa tebagenze omukyala bakola jinja road mbako jinja kuliko mukono kuliko kayunga kuliko jinja bwolaba omwoyo gwatu gwakola okugenda naye omubiri nga gulina okusigala e Kampala zenganze Sebunyanja ogera kiva ku mutima era ensonga eno bwe yajja fact mu shadow cabinet mwena temusobola kukikirizigwa mwalimu abagamba nti tugende naye abagamba nti tugenda bebali abangi tabaka appointment ne rope atula ku floor ki no kyendowooza bwana Munyagwa amaaso kugwanga BBS final komaho na bala honorable Katushabe entula za parliament gaggwa muwabuzi wa president muna NRM former legislator muna Uganda ekisooka entula za parliament ekirungi nti ffenna tutudde wano ne tukkaanya nti tezimenya mateeka tewali teziri irigo temukanyiza honorable ntanaba kuwa position ye kwekyo section 18 okay speaker ya court is article 95 ekisooka kale tuwe honorable Katushabe okusinziira ndooza ku mateeka agabwe ge beeyisiza omanyi palamenti yeesalirawo neyeeyisiza buli palamenti ejja yeesalirawo simanyi kati muyaabo oba tekikkirizibwa naye kyemunali mumanyise mu palamenti gye nalimu nti wonna sipiika waali nga ababaka bawera oba kye bayita koramu ng'era ekifo ekyo kimaze okugazeetingibwa nga palamenti nga sipiika akiranze nti ye palamenti ne beruba mu bulujja lwa mwami Busuulwa efuuka palamenti era ebyogererwawo bibeera bya palamenti kitegeeza nti koramu ewera okusinziira ku bantu abali eggulu bali 310 kitegeeza koramu ewera n'okusukkawo n'ekola ki n'esukkawo they can do anything koramu bagirina actually they can do anything they can decide basalawo kyonna kye baagala kusinziira ku namba gye balina enamba gye balina ne wano mu Kampala tebatera gifuna oyinza okubanga tulaba bana bagamba tetujagenda tukola ki oyinza n'okubanga abamu batudde awo abalala nga baliko mu kantiini abalala balina we batudde mu lobby kubanga bw'otabeera ku floor ya parliament gwe tebakubala babalamu bakakola ki naye bali babadde kusinziira kye mbadde ndaba ku TV mu tenti yaabwe anti ebeera parliament bali mu parliament ya tenti yes ne bwe twali mu covid era twatuulanga mu parliament ya tenti actually ate sigwe mulundi ogusoose nzijukira ffe nga tetunajja mu palamenti era palamenti yatuulako mu bitundu ebyenjawulo yatuulako ewaffe Masaka yes yatuulako e Masaka era kati tekitandise kati ekyokubiri yes so ekisooka nti ekifo kiri gazetted kyekyetaagisa ekyokubiri koramu ewera ekola buli kimu ne constitution esobola okukyuka nga ene article gye baagala kasita beera eyise mu mateeka ekyokusatu nti speaker waali so it is parliament ekirala mu mawulire gonna gensomye nze siri mu parliament naye mawulire gonna gensomye saalabyeko supplementary budget ya ntuula zino kitegeeza nti mu sente zaabwe zennyini ze balina ze baategeka okukozesa financial yeeno zezimu ku zeziri ze bali mu kutambuliramu ekirala kye tulina bannayuganda okumanya boda nti ekyesente yes ffenna twagala value for money njagala nze okwebaza Katonda nga nkyali muwala muto nga nakatandika okukola ku Uganda Media Center 26 nagendako ewinch bull koni nga akyalwanirayo nakatandika naye we twatambulira mu bitundu byawo ng'amagye batugamba wano tolinnyawo wano toyimirirawo ng'era tutambulira mu layini tuti nga we tutuuka awantu awamu nga amasasi gavuga ne bagamba tusooke tukole ki kyokka nga bwe batuyisa okutandikira e Karuma baatugamba toyimirira magye gwe batamaze kuyita yes amagye gamala kuyitawo ne gaakati awo mwe muyitewo twayite eggulu tugenda ekitugumule tweyongerayo ne tugenda neeyo gye twanyweranga soda ali expired simaine gye baamujjanga kubanga tetwalina byakulya
ate tebakukkiriza ffe abali manyi ffe abalunzi tumanyi okulya ebyo ebibala ennyonza biki beebooziraba wali tebakukkiriza zikwatako kubanga tebamanyi kiriyo naye njala okwebaza Katonda nti palamenti ate ebadde etudde nga tewaliiwo musasirivuga tewali mubaka gwe bagaana kukola ki n'olwekyo era njagala okwebaza Katonda kubanga nolwe twagenda twalina abakulembeze beeyo bonna mpaka mu South Sudan Winchibul twali nabo kubanga bali bakyali mu kulondo ebyemirembe baagala mirembe wakati wa government n'abantu basobole okubeera obulungi kati abantu lwe naddayo ku oversight ng'omubaka nga tewali kyeba naye nga ebintu enguudo zigwa abantu bali mu bakola bizinesi ez'amaanyi so n'olwekyo yes muyinza okubaamu ssente nga bwe muziraba naye njala kubuulira nti ono mubaka simanyi era nkugane nti simanyi kati ekiriyo naye nze nkubuulira kyekyaliyo ono mubaka akimanyi nti ababaka era balina palamenti ze batuulamu nga ziri bweru wa ggwanga ziri facilitated buli lunaku omubaka oyo bamusasula nga kinga ogenda Pan African Parliament webityo yoga ne mu Commonwealth ne committees zitambula ne benchmarking nga sente era ziva mu parliament era buli lunaku kati babawadde emitwalo 4 naye buli lunaku babawadde $720 zibeera miliyoni meka 2 nezigwamu buli lunaku yes $720 twogera mazima kwena limu obaba bakusasula $720 era ku kakiiko ako akaba kafulumye kabeerako clerk kabeerako researcher kukite nga kati be bagenze naye sente ezo be tuzitwala tuzisasula mu mawoteeri ag'abantu be tutamanyi kati nfunye omukisa abantu alaggulu ngenda kusasula sente ezo mu woteeri ya Munnayuganda naye nkirabanga agenzo zoonoona naye benzitwala America sizoonoona benzitwala Dubai sizoonoona benzitwala wasi ate bemba nkomawo nshoppingirayo abaana bange ebintu ne bakwanu bange nimbaletereyo ku buntu naye neggulu nayo waliyo simu waliyo febye tutalima wano mu Buganda waliyo n'ebirala byensobola okugulako abantu beggulu ne basigazaaki kusente kati ebyokugamba nti ze bamuwadde zakwonoona ate be bakuwa 2 n'okusoba 2 kitundu n'okusoba zo babeera teboonoona kubanga era waliwo ne tugenda ababaka abawere 10 ne tufuluma kibeera kya mugaso kubanga tuba tugenze okusaka baba bagenze kusakira kitundu naye kati kino nakyo nekino kya mugaso n'ekyokubiri waliwo opportunity actually nze kye naalisabye nti entuula ezo nga zigenda okutuula bakubirize abasuubuzi n'abantu b'ekitundu bakolewo ng'exhibition abantu bano basigale baveeyo nga balina kye bongeddemu nti n'abasuubuzi bano bagende balaba opportunities eziri eggulu gwali e Kampala mwami Busuulo oyinza okubeera wano nga gw'osuubula emmwanyi olina kofi wo kati nga baffe Masaka naye ng'eggulu tebamulina nga nyinza okugenda n'enkolayo nasale bedi nga bemmala okukiraba nti bo tebakisobola nenjikolayo ne batandika okusimba naye ekyo kiyinza okuva mu buna abakulembeze abazze noyo identifying ekizibu mugenze ng'abakulembeze abangi kati bemmala ne mutuula ekiro omanyi ne kazibeereza entuula z'ebweru bemuva mu conferences ezo bemutuula mu hoteeri we muli era muteesa mutandika okwogera mu kunyumya naye kino bekijja ewaffe kino bekikola beekiti kisobola okuba ekirungi watyanga ngenze eggulu so bongamba nti tewina kyofunamu nze ndaba obukuusa obw'ekitalo bakuusa sigambye nti bakuusa naye nze ndabamu embeera eyagala okufuuka abakuusa obukuusa toyinza kuŋŋamba nti sisobola genda ggulu kubanga bampadde akakadde kamu mu $600 bazoonoonye nnyo ssente ng'osobola kamu mu $600 kannaku mmeka 4 naye basobola okuwa obukadde 2 n'ekitundu olunaku lumu ng'ogenda kumalayo ennaku 10 n'alumu bamalayo abamu abalina omukisa bamalayo ennaku 14 okisinzira ne conference ennaku zegenda okukola ki okumalayo parliamentary games mwazirina mu parliament yamu yes era ne bano bazirina n'ebifaananyi mbiraba bazirina bagenda si zokka kati abantu balimanyi parliamentary games zokka waliyo conferences za njawulo waliyo ezentuula ate n'ezentuula eza Commonwealth kubeerako ababaka b'opposition kwe bali badde tugamba nti ebyo bitumenya ne bye tuteesaayo wano tebiina kye bikola ki kye bikyusa watya biri by'oteesa eri nga bijja tuyamba naye nga nze bye ngenza okuteeseza eggulu n'okumanya embeera y'eggulu okimanyi nti waliwo omubaka
nga bamulonda kati ono mwenyinaze yayina omukisa nti obwakabaka bwa Buganda bwamuwa omukisa naweereza ku lukiiko lw'abavubuka nabeera exposed n'atambula yalowooza buli mubaka gwalina mu palamenti yatambula waliwo gwe balonda nga yava ku kyalo kyewaabwe nga tasalanga kkubo kusala kaluma bakolera mu Bugubi naye wabaayo akatono ke bakola ki ke bamuwa kabeere wa LC5 ng'atambula era naye balina ki kyobola abamugulira emmotoka ne bamuwa n'amafuta atambula abatuukeko so ababaka bano nze njogera palamenti gye nalimu naye kirungi agenza okwogera ku ssente ze bafunanga nga tugenda mu kubanga omubaka alina okwebaka awalungi era woteeri eri eggulu esingayo ojja kusanga nga either mitwalo 3 kwana kuzinga ejje anankeya ulira otandise ono okutwogeza ono atwogeza ono ulira byaleserwa omushana ate enewe zonna nnimi z'abantu Ssaabasajja Kabaka ono olwo omushana so bore kiriwe so oyesanga nga omubaka alina okwebaka awantu awalungi hoteli nga 15 eggulu oyinza n'okuba azisinga walimu ezisingawo yes mweziri so balaba nti omubaka alina okwebaka awali decent kubanga babeera target eri abantu abakyamu so n'olwekyo n'ebweru kyova olaba era bamuwa ezimwebasa awantu awali decent ekyo sikimanyi naye nze nkugambye ze bamuwa bamulaba so bamuwa emitwalo 4 buli lunaku okugenda obweru wa Kampala si wano bweru we Kampala ate okugenda ebweru w'eggwanga bamuwa ndooza zibeeranga $2.2 $720 nkugambye era mubadde mubalaba nga babaka bangi ne kati babadde bweru so toyinza yes n'owekitiibwa leader opposition era bakusasulanga mu convention twagendanga mu UNA era batusasulanga naye sikati conferences ya parliament yabadde ya kibiina kitangazizza bona ogenda obitegeera leader opposition ayina budget ye Parliament nga speaker takyaprovinze yayinza okwaprovinga budget ye na facilitating ababakabe era nga rate yemu nazibawa ku budget ye anti akirizibwa leader opposition ayina budget oli prime minister w'ekitundu kye era bwe babadde wali omulaba nga atambula mu ntambula ezo twalize bali batambula ng'akola oversight muralizabwe committees zaaliwo okimanyi nti committees za parliament zazitambula nga zikola oversight naye yatambula n'ababaka be kitegeeza era bali facilitated bakola ki by his office bakola mirimu so naye nazo ebeera ku budget ya parliament so saagala bannayuganda ekisookera ddala okubaguumaaza nti kino sente z'omuwa omusolo zaali badde ekyokubiri akugambye nti zino sente zennina mubadde muŋŋamba n'alizireese ne tuzikolesa essomero naye tekisoboka zijja kuddayo kitegeeza nti ne beetaaligenze eggulu tezaaligenze mu kasasiro ezo sente zaali badde era zakukola mirimu gyaki gya palamenti so kirungi nnyo okulaba omuvubuka ono honorable nagambye alina omukisa mwamu exposinga Ssaabasajja Kabaka yamuwa omukisa nga Katulabe naye yafuna omukisa n'akola ne Uganda Media Center nga kitongole kitambula buli wamu n'abeera exposed waliwo omubaka atabadde n'ekyokubiri waliwo omwana yeegomba okulaba ku palamenti ng'eteesa kati bagimuleetedde etudde eggulu waliwo omukyandabye abakyala abasanyufu eggulu abakatale be bawadde $6,000,000 palamenti ebasondedde $6,000,000 ababutale bw'eggulu abakyala b'eggulu kubanga ababaka bagenze bazensonzeemu nibawo abakyala bagenda kusigala nga bakola buli mukulembeze waalaga wabeera waasigala nga musanyufu kabeera ono honorable ng'atuuse ewuwe waliwo gwaleka nga musanyufu waliwo omwana gwasanga nga ttaamu yalemye n'aleka nga amulese alina kyafunye so palamenti okutuula mu bitundu byaffe kituyamba ekisooka ebitundu era njagala okukubiriza abannamasaka nga bweyambye eki mu Uganda mu Kampala mwetuula omwaka ku mwaka kiri ku bano kiri ku Nakampala ne bano nti kati ate Kampala eyinza n'obutanguwa kuyambayo omanyi lwaki bajja buli omu avuga
ayina ne parking ye watu wa parkinga nayingira mu kizimbe kati bagenze mu bitundu kumacha wakeera n'alaba abakatale wadde bugaya Masaka wadde yogera ki ku Masaka ate ne Kampala actually nyina kibuuza bana abo opposition Kampala okimanye kulemberwa opposition Kampala NRM ng'ogyeko President Museveni eri ku opposition teri mukulembeze wa NRM what waliwo ze bakola nga tebamaze kuziripotinga gwolina gwe representinga ng'oba representinga meya w'e Kampala n'ababaka b'e Kampala beba representingayo mulina okumanya ekizibu nga tekinnabaawo ne mutandika kiteesaako nga tekinnafuuka binnya akasembayo kwekyo honorable SPA nga mmaliriza njagala nange okwegatta ku parliament okwebaza UPDF ne komanda waayo President Yoweri Kaguta Museveni commander in chief n'abantu bonna abaalwanirira okulaba ng'emirembe gidda mu mambuka ne mu Uganda yonna kubanga fe abawano mu central tuyinza okulowooza nti tubadde mu mirembe naye fe abatambudde kugambye bobeera exposed omanya buli kimu twali wano nga wano tuli mirembe naye mu north nga bosomoka kaluma tebakukiriza kutambula nga tebamaze kukebera obaddala tewali kizibu nga mu west mu west Nile neno mu west yenyine abekitwamba bali babuki ne kati oli owulirayo ADF eri ebuko okuva mu ggwanga eri tusemberedde nejja so n'olwekyo twagala okwebaza UPDF baatudde bulungi ababaka ne abantu ne baseka ndabe bali mbakyala bakatale nga tewali kumala kukola ki ne baba abantu basanyufu so jagalo bebaza oyogedde ku bakyala batitso kugenda maaso abakyala abakozi era tukubiriza nchovola ne president ye kimututteyo kwongera kuteeka kwongera banagamba ali mu campaign mu Museveni yana forward Museveni ate tewali ayina maanyi nga kati galina mu kati ayina no opposition Bolaba wa opposition. Honorable Katisha Bikomao. Kwebaza. For a mistake. My daughter has corrected me. Mama abana batusinga okusoma kati. Angambye rules z'enkooti z'enkadde za kisanja saffe. Bano baadoptinga rules empya. It is rule 23. Nangamba neri section eri 17 not 18. Thank you Sarah. Chena kuwerera school fees. Thank you. Yebale nenga weri nga wekiri. Yes weri. Erinya Sarah. Muweri nyali wamuwa. No, ndiyamuwa ya Sarah. Bya dindine by'abazungu Honorable SPA nkwebaza nyenze wa Honorable Charles Romushana. Songa za ntula mu parliament mu bitunde byenjawo. Yes. Katonda wa amaanyi. Katonda wa kisanyonnyo ate nga bwe ngambye nkulima amakasozi agamba ataabonereza lwa kisakye tulina obulamu nebibeesawo obulamu naye lwa kisakye abimalawo okumalawo ekibi bwebanga bitutwala mu kibi abimalawo naw guru ekigambo guru kitegeeza ki guru agamba guru kiina meaning yakyo twetaaga abalutegeera batubuulire kati woolaba mukulu Museveni ng'afumise effumu nagamba wano wenfumise effumu wendengera eno neno neeri yonna ttaka lyange poza afumiseyo effumu gulu genda afumita amafumu so is this program egyalimu eri political eri spiritual eri military ki program gye bamuyitamu okugulawo olutuula ntula za parliament ataakulemberwa bugamba bano basazeewo then ye naakulembera bwensuubira kuba speaker yamuyita nemu ani mu Uganda who can invite Mr. Museveni? You can also invite him. You can write to him and invite him. Bya politics nti mumugambe mugenda kutuula then mumuyita gye nga batata kimanyi kakati yakulembera
so kati nyina okunoonya mind ye and kyola basuubuliriza group z'abano abali mu sente izo mind za chana kito tunuulira concept mubadde muyina intelligence program n'ebirala yes waliwo bitone byo mbadde mumanyi kyola mugenda kudda ng'ebyo biwedde. One, singa tewabaddeyo kutwala kimuli ku ntaana yawolanya mbadde temugenda abamulumba ng'akyali mubadde ate mwattu ojja balaba embaale nga gye bali ne Masaka mukimanyi nti bayinza ogenda embaale ne Masaka kitegeeza babadde beewala entaanayo tebasobola kugendayo abasajja bano balabira wala okimanyi nti ojja balaba embaale ne Masaka bukyayi bwabo bungi nnyo kwani nga tebadde basobola kwetikka kimuli abakitwala bali naye gundi lindako kakati noku principle yagenda n'akyalira tatawulanya kakati shortly after that gabe parliament baniyo parliament yeye anonya bululu kyola byagaana kakati tunuulira parliament o congress ya USA yes ng'agikulira gwe nateeka okwagala nnyo wazi Pelosi ono waliwo simutegeera bulungi manyi Pelosi amagye ga USA ngamugamba naye mami ebyogenda Taiwan bireke nagamba fe parliament twetongodde nza yamugoyingi ebyokunkuma mirimu gyammwe USA yajjayo ebyombo amaato n'ebirala China yabitunulira negaa waye mukyala yitawo genda kakati njagala ndabe nga akulira eggye lya USA oba ene general of the USA military marines what nga waliwo district gyalimu oba state mu USA nti parliament ne speaker waayo bagenze kumukyalira that they are going to pay courtesy call the Congress of USA going to pay courtesy call to a general of the USA military tekisoboka lwaki tekisoboka it can't happen but guru si parliament si mukulu kereba kandwanaho rufu gumita sare musare si yakyali the speaker is not the one who paid the courtesy call on the speaker. It is the sovereign people of Uganda abakyali the sare kakati singa byobogerako bano nani badde mbawuliriza bano then I would say okay these ones then they are opposition singa bagamba fe tugende guru to pay home because there is a head of state waru president yazze wano kulaba mukulu Museveni n'akyala guru from west Africa yajja wano n'entebe nebigwa oba yagenda mu bus oba yagenda mu motoka kisimanyi naye yagenda eri n'akyala guru because in guru naye waliyo general rufu kakati yalinze parliament ya Uganda nemutwalira ekimuli it's not in parliament ya Uganda yamuyise anyonyole ebya ensimbi za Uganda ze yafulumya ne yabadde akola in operation wealth creation parliament yeyagenzeeyo okumweyanza webale naye kyofudde issue sikutegedde gwenga kyofudde issue nze ndabanga ekitono kinga bona ogenda Masaka gyoludde ogenda nogawa muzeeyi Mustafa akyali mulamu kampiteyo mulamu parliament speaker tetuga parliament tugembe speaker ate parliament ate speaker is parliament yagenze n'ababaka batono speaker is parliament nga kyengamba if you are sovereign nga temuli occupied you are not like Gaza
oba temuli nga West Bank nga you are sovereign sovereign kati wano mu Buganda the sovereign is the king obuyinza buli ne kabaka but mu demokrasia obuyinza bubeera n'abalonzi therefore buli mu parliament kyobala agamba sovereignty ebeera parliament so parliament webeera Uganda yonna webeera so question eri nti ani yandabadde akyalira munne so parliament nine president asobola okukyalewo kati ne speaker ayinza okusalawo the president is not si akiikira sovereignty ya Uganda ani akiikirira is parliament our sovereignty is in the parliament mu Egypt bagitadde mu National Council of State but wano si mukurukere bakandwanaho who paid the cut the call it is parliament of Uganda ne speaker wayo abagenza okumulabako kakati ekyo kifunye kati ekyokubiri baraze mu records statistics zewakamala ebyokolera ebyabaddewo waliwo mazima agavuddeyo nga gagamba nti buli bantu 10 mu Northern Uganda 6 ku buli 10 bayinike 6 ku 10 baavu kufa buli obwavu waffe wedde ngira mbwete nsekere simanya bwaze bwalako gwe ffe twafuna omukisa eya white ojunoonya bwete nekuluma nga naye muli mu lukiiko kati gwe nobanga oseka naye nga wano bwojunoonya n'olyoka ojabya kati obwavu obwo nomwali ku kizibu kakati buli 10 buli ku 10 6 baavu ku level eyo. And the National Resistance Army, Occupation Nakaba, yabadde ina program, but it's a good study. Da abantu bakoma okubeera abaavu we bakuba okubeera politically responsive to an occupation. So boba nga bushenya abantu bali mu let me bring it this way. Population ngeri poverty ngeri wansi nnyo oyina okujoba ba minister bangi cabinet ministers bangi okuwangulayo etawanya nnyo literally oli agamba oba yagala kalulu kange jangweka ayo nomusanga ayina ka radio ke nga agobera asoko nnyonyole ayina mu kunte ayina mu ku farm ayina mu you get it? But we bakoma okubeera abayinike bakoma kubeera bangu nnyo so kyowala ebitunde ebiri mu obugagga nga population ekola either obafuula abaavu nnyo obavuge nga bw'oyagala o ofulumyayo nnyo ife ewaffe kati mu western parts zaweffe eyo Kanungu Rukungiri some parts of Kabale nintunga mubayirewo kati nga toli wansi wa miliyoni 6 billion toyingira primaries. You know that? Yes, toyingira primaries. So, eri politics ziri expensive nnyo because poverty levels ziri wansi, obwavu buli wansi. And Northern Uganda, mubiseera Besigye Bukulu Kawanga Ssemwogere wajjira. Ye bwe yawandula lusuku ku Dr. Kizza Besigye Northern Uganda yamuwa buwi n'okumanga temumanyi tuno abo because we are highly educated and tebaali baavu bayinike. So olutalo nabyo nebibaddeyo bibakutudde nawe bakoma okukutuka obavuga nga bw'oyagala. Na Mukulu Museveni yaleta statement which njirabye ku TV njagalodde ojja kuze eddoboozi eyo wabanga tofaayo ng'agamba ekikajjo ng'alumba abasoga naye abalumbira akyoli ebikaddo yes but yaleeta project y'ekikajjo ate okumanya nti yagireeta bulungi yamalawo ne mabira abantu bamalawo mabira yamalawo ne mabira kozi waliwo n'olutalo olumugaana amabira nga amabira egende. You remember even Uganda kabaka yawaayo ettaka wano mu Bugerere ngagamba oli kajjali me wano yuli meraga no mabira must go
ng'akimanyi bulungi nti ekikajjo kijja kwabuwaza abasoga wekikoma okubaavunuulira nagamba naawe genda olye nga muli babiri naye gweobaddeyo koliddeko kakumala naye kagenda akoleki kagenda alyeko anyway but on a positive note and mukulu Museveni akibaddemu nnyo because abaddewo mu mirembe mingi egibaddewo mu byobufuzi bya Uganda wano waliwo parliament njiyita parliament ya Uganda we yatuula Moshi mu Tanzania neeronda president wa Uganda nga Professor Yusuf Lule Kironde. So in other words twabaawo n'ebiseera nga president wa Uganda alondebwa n'alondebwa mu ggwanga eddala ne tumuwulira ku radio nga bamulangiridde abatudde Moshi mu Tanzania balonze president wa Uganda. So okubanga muyina parliament ngetudde ku kutaka bamwe muyina ne president wamwe muyina ne baani kyamwe because sinakulaba weggwanga oba population mu Uganda egati twagala kulaba ku parliament eno. We are not having demonstrations against parliament. Tuyina demonstrations against the acts of parliament. Tewali gwanga mu Uganda eganga afe tetwagala kubeera under this parliament. So consensus ya Uganda yonna eri nti yes twetaaga parliament eno. So project Uganda yoweeri the project Uganda fena tukanya that tubeere mu Uganda yemu tubeere sovereign kintu kyaffe oba kikoze ebirimu amagezi oba tekikoze ebirimu amagezi kyaffe. The only thing fe abaliwo mu Constituent Assembly kyenalaba nga abakadde abaagenda kyebaali balwanako nnyo parliament ebe nga yeyina obuyinza nga yefuuka nyampala nampala eri president ne baministers balonda but kyetutamanya tusala amagezi kyokuba nti parliament tebabeera bajega kabeerawo nga muyina akulembera nga sente zizo muwa musoro weziri bazi bateerako mugende mukole. The question is, are you working? Kujukiza Blue Crane Communication ba internet ya mulembe nnyo balina internet y'ebika ebyenjawulo osobola okudownloadinga uploading nolaba film nolaba TV live stream nga bwe tuli wano ogenda basanga Nyonyi Gardens Kololo. Enamba y'essimu eri 0200 30 200 0200 30 200. Ate State House and Corruption Unity number ya wele 0800 202 500 0800 202 500. Wanyo kusasira mugana nga Alex Kapyata Kasozo afiridwa mama bali awo kazunga ku kisaawa awo Alex Kasozo Kapyata kitalo nnyo. Na Honorable Alan Mayanja dakika zizo ngenda zibagabanyamu biri anjagala oyogera ku nsonga eyo nyene n'ensonga nga deputy chairperson ko sasa genda kubuuza naye sooka maliriza mu dakiika emu ku nsonga y'entuula onoogenda n'omatiza lopu ne mutuula kuba abakuwadde bwino ona abakuwadde strategy ennungi egyebayamba katushabe honorable Wanyi Museveni ku byayogedde eggulu ku bya UPDF ebirala bigasegase of course era ebyalina okwogera nga nawe weyina okwogera ekya Museveni kyayogedde ne wasosena his excellency Nagulanyi Sentamu Wanyi Museveni olwa UPDF olwayo UPDF pacifying the north bw'otunuulira ekiri ku nnyanja baani abali mu kugoba abantu n'okubattira ku nnyanja n'okuwamba ebintu byabwe so era tubyogerako ku fulo ya palamenti awo abalunnyanja olwaleero simanyi bawulira Mwai Museveni ne Katushabe bayinza okukkirizigana ne bebayogera. Olwayo bw'otunuulira amagye tunuulira enkulungo zonna ez'eggwanga kuliko magye kugamba eggwanga liri militarized liri captured tirikyali lyabannansi so kati gwe ekyo kyowaana nti UPDF era bakoze namuwadde obudde so bw'ovaayo no masquerading nti okuwa ekifaananyi kale okuwa ekifaananyi ekifaananyi ekirimba kale okulimba
okulima kirungiko nedda nakyo nedda awo nayebuka kitabe ndeko omutesa n'ennimbulula ebibyo bw'ovaayo n'olimba nti UPDF bw'otunula olwaleero ku nnyanja tebadikirayalinga naye ogende mambuka ate n'ababaka ba opposition of course era byonna babaddeyo tebawakanyiza General Museveni olowooza mambuka bo tebalina nyanja naye bw'owa ekifaananyi ekyawamu bw'owa ekifaananyi ekinene adde era ye northern bw'owa ekifaananyi ekinene UPDF sirowooza nti mwami Museveni ne bakatushabe bavaayo ne bawa ekifaananyi ng'olwaleero abaana baffe bw'otunuulira streets zonna leero ziriko magye bw'otunuulira enkulungo zonna ziriko magye bw'otunuulira amataka agatwalibwa ogasanga abagayina balina emmundu mwami Museveni babegakawo yabagana odikirayalinga ebyobugagga so ekyo sikkirizigana nawe mpozi n'ekirala n'omushana n'omushana avuddeyo n'akola statement nti mwe bye mulimu bya kito kati n'omushana oba nkuyite taata wange oba jjajja wange bw'ova n'okola sacha statement oba omalamu kwega bannayuganda abakulaba ate oba obakakkanyiza olwaleero bye twogerako twogera ku nsonga z'abannayuganda ensimbi z'abannansi olwaleero paalamenti ekifaananyi kyayo kyetugezaako okulaba okulwanira n'okulaba nti tereera olwaleero oyogedde ku bya olanya sirowooza nti nekyagulanyi yavaayo yennyini n'asaasira ku kyaliwo era mulaba na byonna n'asituka n'agenda n'asinkana ne taata w'omugenzi era n'atuuka ne ku ntaana era naye nakola ki n'amukungubagira so eyo statement kyokugamba nti bwe muva wano tubadde temugenda mu ntuula oba okkakkanya kwegamba kyembadde sisuubira kuva nga mwami Lwamushana naye nga mu byonna kino ekintu ekiriwo bannayuganda tujja kubasaba nti ng'oggyeko ebibiina by'obufuzi ng'oggyeko amawanga ng'oggyeko amadiini tuyina okusituka ffenna okulwanirira eggwanga lyaffe n'ensi yaffe kubanga olwaleero bw'otunula engeri gyevugibwamu si bwe tuweina okubeera kino kikyo particularly deputy chairperson Kosasi aba Mercantile Bank bantumye okubuuza toyina ddoboozi lyewavuddeyo nalyo okuyamba abantu abaali bateeka mu banka eyaggalwa tebanafuna sente zaawo Alani Mayanja Sebunya bakulaba bali mu lufula bali mu groups ez'enjawulo ng'omubaka ffe ku kakiiko akakuba ttooki naddala mu nsimbi z'omuyiwa omusolo ensonga ng'eyo nga ffe ababaka tutunuulira okusinziira ripooti ezizze ku fulo ya paalamenti naddala eza auditor general okusinziira mu article 163 ne article 164 naye ensonga nga zino okuzireeta akakiiko kazigoberere nga bw'ozingambye buvunaanyizibwa oba oli awo nabo bennyini okupetitioninga oba n'okutuukirira akakiiko ensonga eno ne tuziyungiramu officially n'okuzinoonyerezaako kubanga akakiiko tekasobola kutomera butomezi buli nsonga pati tuvumirira ekyo bwe kibanga ekikolebwa tekikolebwa mu butuufu bwakyo kuba naffe tuliwo okulaba nti tulwanirira oyo omuntu asembayo oba ali wansi okulaba nti tabbibwa naye ebyo byonna byebikulaga system okubeera nga banka egaddwa ne abaterekayo bakasitoma ne babanga bawamanta buwamansi ebyo byonna byebikulaga system failure gavumenti ya mwami Museveni eno wetutuusiza mu mbeera ey'obukulembeze kwegana omuntu era ndowooza era olaba abikola nga bava ne mu nsiko ng'omuntu alina akakadde ku akawunti bagamba babalimbalimba akakati oba olinayo kakadde tukuwamu nusu kasanvu ke baba wa bannayuganda kakati olwali bino byonna ebigenda mu maaso ogenda okulaba ng'era ababirimu emabega ate era bye bennyininyini olwaleero abali mu buki bajja kujja mu Kosasi bayambibwe mukulembeze wabula kyensaba basobola okujja eri akakiiko netulondoola ensonga eno officially okulaba nga basobola okuyambibwa naye tuvumirira ekikola bwe kibanga ekikolebwa kikolebwa mu bukyamu kuba hasi bwekyo bwe kirina okubeera. Honorable Mubarak Munyagwa, your concluding remarks ku nsonga gye tubaddeko y'entuula. Honorable Rwamushana ne Honorable Alan bonna bye boogera byonna bifaanagana ate mwenna nzikaanya nammwe. Honorable Rwamushana gwe kyoyogera kituufu naye olinga abanja omusaabasamize
akugambe omugamba tya bayibuli oba akkiriza bayibuli byeyogera ate ngaoli kusaaba fusamizi NRM ebya accountability byogerako butono na sente za mwamusolo byomala budde tebakyabisobola kubitereeza. That's the reason lwaki twaga kubajja mu buyinza. But nekyokubiri kyoli omutuufu luli olukuŋŋaana oli eggulu teruliimu kyamakulu kigenda kuyamba muntu wa bulijjo. Kati wabula honorable omukyana kyakugambye our people boolaba eggulu abantu bali so poor poverty level abantu basigala emabega mu kagenderere nti President Museveni agenda kukola enkuŋŋaana zino okwongera okubawuddisa n'okubawubya. Nze mbasaba Honorable Alan muddeyo mutuule munnabyabufuzi osookola approach nolanga tekola n'okwata endala muddeyo mutuule muyimirize enkuŋŋaana zino mugende mukoleremu ebyobufuzi ebizitabula muziyimirize. Bwemuleka President Museveni okutambula eggwanga lyonna agenda kuziteeka ku sub-region ali atandise campaign omulabye nga yina essanyu limbadde ku face ng'inaaliko n'akamwenyo essanyu limutta. Mugende mubeerewo mukaluubirize embeera nkubuli agenda okutuka etiya gaasi alimba nembu kiki tandi Kyagulanyi ne ttiimu ye bali mu kulya lanchi beetegeera agenda ku parliament naye abimutame agakate mbiyimirize naye bwe mumulekera ekisaawa abeeremu yekka goro zaanatukuba zijja kututawamu. So njaga kutegeeza bino ebya Honorable Katushabe byayogera okosaga kumalire budde byamulese okwogera nga nabe byakulese katubere vere Anti waliwo ebituufu kale obuddewo obuddeyo Munyagwa Honorable Katushabe mukozi wa government Katushabe mukozi wa government nono mubaka wa parliament senior mukozi wa government nono naye mulonde nga president mukozi wa government we kudale ono naye muweereza mulonde nga president Museveni batuweereza sandi subide kujano kuwagira kibiina kye NRM kubanga yikakati yandi bali talina na ludda twogera ku bintu ebikwata ku parliament. Is that Honorable Mbaraka Munyagwa amaze is that NRM? Honorable Rose Katushabe That is government. Actually fena tuli ku manifesto yemuze ne Alan SPA to implement SPA silika atera nava mu mbeera sinava mu mbeera mate nze ne Alan to implementing it. webale Mbaraka Munyagwa Daniel Lukabwe Serinya members SPA ne Honorable Msirike. Thanks for the show SDB. Greetings to the Guild President Emeritus and the entire panel. Lunaku Puli lweyalwanyisa Mati openly lwenamanya nti opposition leadership is at 6s and 7s. We may take centuries for redemption to be realized. Daniel Lukabwe Serinya. Puli lweyalwanyisa Mati sibitegedde Daniel Lukabwa njagidda mugitegere bulungi wabale kuweereza ggwanga w'ekitiibwa weddango beera naye nzikiriza nebaza President Museveni olw'okusiima n'alone nano nampereza abantu bebuyikwe nga assistant RDC Honorable Diana mutasinga batumidde nnyo lompadde erinnya Isaac Sebandeke. Okay, congratulations. Wekitiibwa Sekajugwe ali bweru wa ggwanga atuota buliro. I want to thank you. Sekiddewo Malume bali kuweereza abandabire nze kansala Sekiddewo Male Bunono Katabi Town Council we bali kuweereza Buganda ababaka bategeeze tebamanyi mulimu gwabwe. Honorable Alan Mayanja akuwulidde tebusweke webaza busula salute for me Honorable Mayanja Alan tumwetaaze ebisanja ebirala 2 Mukasa Robert ali nakaseke bisanja 2 atwaleyo kimu moyo kimu kyayagala kyali mutoba amongere yinno tanyiga. I want to ask Honorable Alan this question, please. Why is it that when the time we're receiving 200 million Sembo Saivani parliamentary privileges, which is also taxpayers' money, you are twins and friends, mwembera kugabana ensimbi nti mbera ba mukwano. Joseph Kawembe Busula, I'm shocked that none of the panelists has commented on Honorable Wanga's remarks when introducing himself, saying that he wants General Muhoozi to be his next president, yet the General is still serving UPDF officer. Joseph bwatu yebwa biraba. Daniel Lukabwa Puli is short for principal, Mati is for ekitiibwa. Kale nkufunye. Honorable SPA Senior President Advisor, closing remarks dakika emu kitundu bbiri. Ekisooka njagala mwanyinaze Honorable Alan teyantegedde benadde ntandika nawadde example, practical example nti naitambula nga tetukirizibwa kuyimirira wano newa bwe lwogenda okuyita bamala kuyisaawo magye basooke balabe waliwo landmine oba waliwo ki naye kati nagenda okuddayo nga abantu business zitambula era ne kati batudde mu kisaawe nga tewali
gwe bamaze nakugamba nti sookoleko okutuula mu tenti tusobole okusobola kyenadde ntegeeza bwe baba waliwo ow'amagye era kyova olaba pulezidenti era abaali bali ku nnyanja yabakyusa simanyi obadde obagoberera anti Nakaseke tewali nyanja naye fe ab'e Masaka baabakyusa kubanga gwe Nakaseke mubaka wa ggwanga ate kati olaba okitegedde neggulu gy'oli era walibadde neggulu gy'oli ekirungi olina ebintu bibiri byoyogedde nendaba nga oli mubaka wa ggwanga ekisooka oyogedde ku kyesente ze bakuwadde nti ne bonookola ki tosobola zitwala Nakaseke balina zijjayo ne zidda mu consolidated fund kubanga zirina kubanga zizo either zikola mulimu tagenda kuzizaayo bwe banaasiima baziggyeko bagenda zisalako bagambye ziddeyo kubanga tolina buyinza wuliriza kyenjagala okwebaza nti omanyi nti oli mubaka wa ggwanga era toli mubaka wa Nakaseke yokka neggulu okola ki so kyalibadde kirungi nti oyo omubaka agenda okujja mu Buganda nga bajja e Kampala nga bagenda e Masaka naawe walibaddeyo so n'ekyokubiri sikoze bubi kwebaza sobola butakwebaza kati gwe webale kutuula wano n'oteesa mu mirembe si buli mubaka wa opposition nti ngenda mwebaza so kati benebaza UPDF okutereeza ekitundu ekyalimu obutabanguko sigambye nti tewaliwo bakola nsobi nga nammwe waliwo abakola ebirungi n'abakola ensobi so n'olwekyo akasembayo njagala okukubiriza bannamasaka nti nga palamenti egenda okujja ewaffe olunaku lwe batannaba tugamba bamemba ba palamenti ffe twetegeke batugambe nga bukyaliwo we bagenda ogiteeka twagala kukola exhibition baveeyo nga baguze ebintu byaffe tugifunemu mwagala kwetega mufune ensimbi ebino ebintu ogenda kuleeta ente tulina okuleeta byetulaba byebasobola miyembe muwogo kwawa tukola kawa babiganda kibinge kofi eri ekirinda abaana baffe bonna bakola kofi muzigo gw'ente byonna babireete babiteekewo ababaka bano bajje batuwagire nabo actually si babaka bokka waliwo abajja nabo ababagadinga waliwo badrivers baclerks security bangi bonna weebali sibulensi so twagala okubeebaza era twagala okubategeeza nti entuula eziriyo tezimenya mateeka era omubaka okugenda era kyemmanyi nti kati bano mubalinde ku ntuula eziddako bajja kubaayo bakirabye nti kiri balina kye bafiiriddwa kati embalo yinza obalaba oba emasaka actually emasaka mbasuubira okubaayo ennyo bajja kubeerayo waliwo nga tumaliriza waliwo honalo kyagambye waliwo kye bagambye nti abamanyi wali eggulu lwakuba abantu baavu nnyo nkulayirira kwata palamenti ogiteeke ku state square beeteesa kubanga tebalina mukisa guyingirayo ne covid bali be bakkirizanga okugenda mu gallery neno insecurity eya terrorism namugalala abantu tebakyabeeramu eyaffe batuulangamu era bano tebali honorable Komao Alan Sebale mkono basanyufu era baagala okulaba parliament beeteesa Alan Sebale abuuza mwebalire ddala mbagaliza emirembe gya Katonda Ssaabasajja Kabaka wangaale mwebale nnyo Alan Sebale abuuza mbuliza munyagwa nti kituufu abeedi okweyita lopo ekiseera nga bali gulu ye oba nedda bagambye olwo abaka ba opposition abalabise obi eggulu babazanyisiza nga abasezi wana bukyasi omushana closing remark anyway kati mu the whole of northern Uganda memory yange webanga ntuufu tuyinayo basipiika babiri abakagenda ewa northern Uganda tuyinayo Olanya ne mutabani wali mu parliament Ayume so naye batwaleyo ekimuli ewa Ayume true now Mukulu Museveni awa statement kulwanyisa obutuju kulwanyisa counter insurgency n'agamba strategy one is to have a strong state engejje ly'amaanyi eyokubiri intelligence strong intelligence eyokusatu foreign policy mweyagamba nti kyavaamu okumukiriza okugenda Congo eyokuna maximum political cohesion possible bwoba wagoberera speech manyi mweba temubigoberera simanyi wama namalawo mutya because you must follow your enemy now mu maximum political cohesion bwoba ogoberera speech ye ng'akola endagaano ne Mao
agamba ekitundu kyawo mu northern tebakkiriza tebeerabanga bali mu gavumenti because gavumenti bajjako nga bajjako olutwa so kyobalaga ndeeta Mao for that reason mumulowooza nti yamuleeta kutwala DP but yamuleeta